de pata wesibe biri eno de dile pato wesibe kutia ero funene gata yajinga simiyo ero funene data bakatanga kota bonda bapita mita zuko samirambo kwe Sirimugandao kakasa olwokuba okola ebisembi olwokuba oyina ebisembi byokola tobimanyi musobola okukiriza nini mugandawo byokola tobimanyi gwe okuva muto gye ebize egyo mwana egyo kwata abasajja mataayi byo byenagambye ebyo era kwata abasajja mataayi bakazi ne bakwangwira bombo klati sibe nagambye ebyo Nyondo Media. People right about now tuli wano ewa Nyondo Media atengera tuli kuyisamu ekintu kino Nyondo Glim. As you see, the skins are always supposed to glow. Abachala gwengolieyo, you have pimples, you have dark spots, you have an unclear skin, you are not appetizing. Do you want to glow? Nyondo Glim is the deal for you. Tayerusa, it just gives you the glow, the shine. Ochitegera jabate wetaga filters of the Snapchat, sijui TikTok. Just come ewa Nyondo Media. A number it is 0524680778. It's very affordable and very effective. Trust me when I say so. Yamulabisiza njala kibamuka online omwana ali talented already amanyo so na yagambe nkoyira abula yagambe sisi jangu oyo omulala sawa muleka bwentyo wadde muganda wange naye byakola sibyaga ate mugamba ko tawulira yamulabye okuba kubanga yamulabye okuba gundi bikonde amukubira hapo yagambe wadde muganda wange omuntu alina kyasobola naye yakoze ekyo kitegeera byakola sibimatira tubera mkube murapo ziyembi ajamu yakuba rapo atakanga ine doze likangayo ange nalishinga kanchame wali muyite aje tugende mpete ingira wene kugwayo shiro ingira kati tugende kyewagula kamutwale mu studio akubira ebisexo kuberaga bisexo na muina mwaka ntwade mukwano gwange kyewagula omuyekera jali ampulide kale asooka je tukikubemu ekiriwo kiritize esaga tawulugwa era yenze bano ba tuwakula entalo ku bbeeyi layisi tuwakula entalo ku bbeeyi yego omukyala waki wagula maama bayo yego omukyala we nze kajiko nattabula oba oli mukwano gwange wali mukwano gwange sagala kumanya wabula inze baffe tuwakula entalo ku bbeeyi layisi. What is next? Omuvubuka ono Dragon wamuswaziza nnyo naawe nomukubanga akaana akato kati wabasobodde okukuba physical ebikonde njagala kunkubire rap njagala kunkubire ebigambo mutwala mu studio gye tulaga aida olanga bamwanyinaze kyana kyamanyidde nnyo lwakuba munesa kwana bakazi ahe mukulu wange kisooka siba bakulu bange so ana bakazi naye nyine engeri endala gye sobola okikifugazaamu amabonereza konze engeri ki nanga brode ebigambo byange empanda ndi muliro nti kaki ekiddako tulumbe studio katugende mu studio oba yamulemye okuba agenda mu kubaraga kibisexo aliwa
Dikiri yambote. Kyekiriwo. Wale kubeerayo. Watu yetuli. Naye wanswaza. Singate kuswaza nako. Utakuba mukazi oyo. Bakuba abakazi. Omukazi n'obeera nga yagejja atya. Ng'omukazi kajja wenkana otya. Teri mukazi akuba musajja kyewabula wandaza obunaku. Singo mayijendi. Oli mwannyinaze. Omusingo mayijendi gwe. Bakuba abakazi. Omusajja akuba omukazi ate yaba musiro okusinga gwakubye. Okibadde okimanyi. Kigwe bawo bakuba. Gwe mutwale ate musiro okusinga gwakubye. Omukazi esooka bamunaku. Omukazi abanga mwana muto. Wabo obove waka ate naswadde biki. Nange nabadde mayage namuyisaamu. Eyandaze macho. Yagambye kuzannya kwadaga nze ndabisa ne muga mulabise. Nanga manze ndabisa nga kyekimulabisa ekikazi. Muganda kyekimulabisa. Bisibe tulina okukola ate. Yandaze macho. Kakati kyengero kikola muganyinaze. Kati nkuyise ekikuyisiza tugende mu studio. Tugende mu studio nze ebyange mbise mu message obimutuuseeko kwa gwa maika gyendi. Gwomutuuseeko ebigambo byawe njagala omugamba byonna. So what do you physically? Sisobola. Kati kamutwale mu studio. Kamutwale mu studio, mujje mu studio mulabise eggwanga lyonna. Bwagambye. Bwangambye ate bwentegeeza. Aya basi. Tugende mu studio. Nenge bigambo byo biyina Sia. Bigambo bina mbunju kila simanyi kulwana. Ogenda kuba kugumba Simanyi kulwana. Anyway. Microphone genwanisa. Andaba beriambu kandaba werikirya tudawa. Wano yenyewe. Twambuke. Awe ne kwambuka. Wali studio. Wali studio. Stombira mama. Wakati omuntu ngoyo mulaba. Bamu kuba kati singandi luzira leka tumumita mu party eno. Teba kuvunaana. Twambuka. Twambuka nnyo. Nga mukolera wala. Why byakabi bibeera walera nga bwo. Byakabi bibeera wala. Nema tulivumbula. Kitegeera. Zino sikesi ntibaziteka ku kkubo. Sikesi mukwa. Producer wakabi. Producer waddala. Waddala. Nenga yejali. Awe nyini. Watata. Nyini. Parking ewa. Wali maaso. Wali olujjo olugule. Olujjo olugule. Tulaga. No parking Shira usoka parking ze wano. Parking. Cheke wano Otenda nnyo ku kisenge. Wano wamala. Sina malokazi ndabaziyitamu. Tugende. Oli ready? Yo, ze bampita kyewaggula. Ekindese wano. Nina mwannyinaze. Yagezaako okunwanisa mwenna mwabiraba olw'ebikolwa bye. Namugamba ali ebisiyaga. Tawulira aswazizza famire yankutta amata yatwegaana. N'omusaba biveemu yagaana. Nemugamba biveemu yagaana. Kati ne ngamba ze simanyi kulwana kuba ye mukazi singa ali musajja n'aligezezaako n'okusamba. Nensalawo kwate peni yange n'olupapula lwange zije mu studio mukubire mu bigambo. Kale. Eggwanga lye lisalawo ani mutuufu ani mukyamu. Ani mutuufu ani mukyamu. Eggwanga lisalawo ani muki? Mutuufu. Dragon Lady Chewagula. Chani cha Dragon cha Chewagula. Timu Dragon timu Chewagula Nyondo. Anze mwanchaye na it's okay zendiwo tuwakule ntalo ku bei rahisi. Yenze Nyondo Media. Bamuchawa nyone yechawa bamuchunga nyone yechanga ono bamuchawa nyone yechawa bamuchunga nyone yechanga sentima nyoli bisection Muchisabule bamuchawa nyone chawa bamuchunga nyone changa
Tina. Slash. Ono bamucha. Bamucha wanyone yejawa. Naige misembi. Lewakula. Sentimental bisexual. Chunga Sentimental bisexual. Bisexual. Mali kwataganye na yorecho. Bisexual. Oli mukazi oli musajja. Bisexual. Mali kwataganye na yorecho. Bisexual. Tulokayire kunyumiza story yacho. Okwegala abakazi bwe buzibu bwakyo. Ebintu by'obufungo kibitya nnyo. Ati abasajja bwe buzibu bwakyo. Singa nakirejja yakituusanga mu lujja. Nakiroddira abasajja bwe bawembejja. Genda owulira ng'ekiwala kyo kyawasadda. Okuzaala kwakyo kwetaaga ssaala. Alikizaala mu jangu ekankuwa omusaala. Alikizaala mu jangu ekankuwa omusaala. Kikulekule. Nga kisirusiru. Sentimental bisexual. Bisexual. Twalikwataganye nayo recho. Bisexual. Oli mukazi oli musajja. Bisexual. Twalikwataganye nayo recho. Bisexual. Ndowooza kwakira mu ndabikuba kuba from Dubai to Jamaica. Ekikabalabanga kasabulu abakadama bayulabula. Ekitambulira okudda olukuto ndepata. Wesiba bbiri eno ndeddira ebbato. Wesiba kutya era ofune n'eggata. Yajinga essimu yo era ofune n'eddata. Bagata nga nkota bonna bampita mita. Zukusa mirambo gwe. Sentimental bisexual. Bisexual. Twalikwataganye nayo recho. Bisexual. Oli mukazi oli musajja. Bisexual. Twalikwataganye nayo recho. Bisexual. Yo, I represent. Era ofune n'eggata. Yajinga essimu yo era ofune n'eddata. Nsigera nakuta mbagatanga nkota. Ozukusa mirambo. Sentimental bisexual. Bisexual. Ekitambulira okudda olukuto ndepata. Wesiba bbiri eno ndeddira ebbato. Wesiba kutya era ofune n'eggata. Yajinga essimu yo era ofune n'eddata. Nsigera nakota mbagatanga nkota. Bonna bampita mita. Ozukusa mirambo. Sentimental. Wesiba kutya era ofune n'eggata. Wesiba kutya era ofune n'eggata. Era ofune n'eddata. Bagatanga nkota. Bonna bampita mita. Zukusa mirambo gwe. Ndakati ate! Bomba clat. Kyajinga essimu yo era ofune n'eddata. Tanga nkota. Bonna bampita mita. Zukusa mirambo gwe. Kyajinga Kyajinga essimu yo era ofune n'eddata. Bagatanga nkota. Bonna bampita mita. Zukusa mirambo gwe. Boy. Dragon lady. Kyajinga essimu yo era ofune n'eddata. Bagatanga nkota. Bonna bampita mita. Zukusa mirambo gwe. Wesiba kutya era ofune n'eggata. Yajinga essimu yo era ofune n'eddata. Bagatanga nkota bonna bampita mita. Zukusa mirambo gwe. Sentimental bisexual. Wesiba kutya era ofune n'eggata. Yajinga essimu yo era ofune n'eddata. Bagatanga nkota bonna bampita mita. Zukusa mirambo gwe. Sentimental bisexual. Abakadama bakulabula. Ekitambulira okudda olukuto ndepata. Wesiba bbiri eno ndeddira ebbato. Wesiba kutya era ofune n'eggata. Yajinga essimu yo era ofune n'eddata. Bagatanga nkota bonna bampita mita. Zukusa mirambo gwe. Sentimental bisexual.
abakadama bakulabula Chitakuniro kuto lukutudde pata wesibe bbiri eno deddire bato wesibe kutya era ofune gata kyajinga esimiyo era ofune data bagatanga nkota ondaba mita zukosa mirambo zanjimanyi oli bisexual abakadama bakulabula tudde pata wesibe bbiri eno deddire bato abakadama bakulabula chitakuniro kuto lukutudde pata abakadama bakulabula chitakuniro kuto lukutudde pata wesibe bbiri eno deddire bato kyajinga esimiyo bato wesibe bulangiti ogatteko ne gata kyajinga esimiyo era ofune data abakadama bakulabula chitakuniro kuto lukutudde pata wesibe bbiri eno deddire wesibe kutya era ofune gata wesibe kutya era ofune gata wesibe kutya era ofune gata eno deddire bato wesibe kutya era ofune gata kyajinga esimiyo Ajisabule kunyama. Chikube kunyama nage chikubule. chitakuniro kuto lukutudde pata wesibe bbiri eno deddire bato wesibe kutya era ofune gata kyajinga esimiyo era ofune data nsigera nakuta mbagattanga nkota osukusa mirambo zanjimanyi oli bisexual bisexual twalikwataganye nayo lekyo bisexual abakadama bakulabula chitakuniro kuto lukutudde pata wesibe bbiri eno deddire bato wesibe kutya era ofune gata kyajinga esimiyo era ofune data nsigera nakuta mbagattanga nkota osukusa mirambo zanjimanyi oli bisexual bisexual twalikwabakadama bakulabula chitakuniro kuto lukutudde pata wesibe bbiri eno deddire bato wesibe kutya era ofune gata kyajinga esimiyo era ofune data nsigera nakuta mbagattanga nkota osukusa mirambo zanjimanyi oli bisexual bisexual abakadama bakulabula chitakuniro kuto lukutudde pata ono bamukyawa bamukyawa nnyo nekyawa bamutunga cuga nnyo nekyawa zanjimanyi oli bisexual bisexual twalikwataganye nayo lekyo bisexual oli mukazi oba oli musajja bisexual twalikwataganye nayo lekyo bisexual kulukayire nkunyumiza sitori yakyo okwegala abakazi bwe buzibu bwakyo ebintu by'obufungo kibitya nnyo ati abasajja bwe buzibu bwakyo singa nakirijja ekituusanga mu lujja nakirojjera abasajja baba bembejja genda okulira ng'ekiwala kyo kyawasadda okuzaala kwakyo kwetaaga ssaala alikizaala mujangweka nkuwa omusaala alikizaala mujangweka nkuwa omusaala kikulekule nga kisirusiru zanjimanyi oli bisexual bisexual twalikwataganye nayo lekyo bisexual oli mukazi oba oli musajja bisexual twalikwataganye nayo lekyo bisexual ndowooza bwakira mundabikuba kuwafu Dubai to Jamaica bekika balabanga gasangolo babagadama bakulabula chitakuniro kuto lukutudde pata wesibe bbiri eno deddire bato wesibe kutya era ofune gata kyajinga esimiyo era ofune data bagatanga nkota ondaba mita zukosa mirambo zanjimanyi oli bisexual bisexual twalikwataganye nayo lekyo bisexual oli mukazi oba oli musajja bisexual twalikwataganye nayo lekyo bisexual ono bamukyawa nnyo nekyawa bamutunga
Bisexual, Producer, hiti njiwulidde naye ng'ogamba ki bakuyise ani Palwan owulidde abaana bano ono Kyewagula ayina kyannyinaze bakiyita Dragon Lady naye nga kibisexo oba bisexual waweddeko omuntu yena bisexual badde sikiwulirangako naye bakinnyonnyodde nga bazze okukola oluyimba luneeno nenkitegeera nasinze nalaba sitole yaabwe online saagitegeera bulungi nnyo naye ate baginnyonnyodde bulungi nga bazze nogitegeera naye ekimba kino eno olowooza kinayambako omuntu yenna ali eyo ebweru kubanga omwana yagambye twandikwataganye naye olwekyo olwokuba nti yali bisexual tebijja kukola ki kukwatagana kinayambako omuntu yenna ali wabweru ng'asobola okuyingira ekibiina ekyo sikakasa bulungi naye nze kyendowooza buli omu alina engeri gy'asalawo eri obulamu bwe era buli omu bw'asalawo oba olina okuwa ekitiibwa ye kyasalawo Drago tumuwe ekitiibwa kitunga bwe kityo naye ng'engoma yo eri etya engoma yo ngisabisa era nengisiba byebyo so gwokoza ogugwo guwedde nga bwe yakusabye nti message njiweereza muganda wange Dragon Lady bwe n'okola ekikyo ng'obeera okitadde baproducer mutera kwagala kwogera naye nkuggyemu ebigambo kyonna kyekiri gwamamu ebyo tubeeno mu biyumba nga kufumba kyemutegeera temuna bigambo bingi mazima gennyini lwaki sikwerekereza olaana muto naye okola ebyakabi twogedde na bingi People right about now tuli wano ewa Nyondo Media atengera tuli kuyisaamu ekintu kino Nyondo Gleam. As you see, the skins are always supposed to glow. Abachala gwengoli eyo, you have pimples, you have dark spots, you have an unclear skin, you are not appetizing. Do you want to glow? Nyondo Gleam is the deal for you. Tayerusa, it just gives you the glow, the shine. Ochitegera dabate wetaga filters of the Snapchat, sijui TikTok. Just come ewa Nyondo Media. A number it is 0524680778. It's very affordable and very effective. Trust me when I say so.